Mu nnyanja weddiramu ki nvubu mikwano Ssebabi abadde atontoma omubala gw'ekika kye sinze omutalaganya nze Dokita Kebbi baligeya nkoona balamaga tuli mu nsibuko yaffe leero kutuusiddwako abakwefaako nakyo Uganda mukwano bakugamba nti beera ng'obeekwata abakwefaako nakyo Uganda oyagala oyiro wa nviiri oyagala kuwanvu ya nviiri ogoba nvi ogoba kiwalaata beera ng'obeekwata balina muduumuusa nviiri akuyambako okubeera ng'aduumuusa enviiri abaami oyagala kuzza birevu nawe beera ng'obeekwata kubira ku 0769 leero luzingu lwa 21 ezooba tukyali mu lya mukutula nsanja eddaaza tukyali mu 2022 era yalamula mukwano gwange omuyovu nabwato Lukiya Sweden yansaba nnyinnyonnyole lwaki ekitundu Mengo kyatuumibwa Mengo mikwano wano wendi we bayita Mengo era luno oluguudo lwendiko ye Kabaka Njagala ziri ofiisi z'olenge waggulu ye Bulangi eyaffe ennono y'erinnya Mengo yalema abantu bangi naddala abeeyita abakugu naye teweerabira nti nze sikoma ku kyakubeera dokita wa nsusu zokka naye ate era ndi dokita w'okunoonyereza kukuutira okutereera obubya kugwa nakyeyombekedde kunyumize omuyiggo. Nsibuko y'erinnya lino etandikira ku kika ky'envubu siyinza kubuuka makyo n'enkuwa ennono y'erinnya Mengo ab'envubu kasaato n'embaleka ettayo Kayita ow'embazi ekojja mu Kyagwe ye mukulu wa kasolya k'ekika ky'envubu era Kayita yajja n'ekintu nga batuuse mu Buganda yazimba embuga y'Ekasozi Ntonyeze mu Busujju ng'avuddeyo yazimba Mengo edda wali wayitibwa Nkaawo teweerabira nti omwana we Kavubu yamuleka Ntonyeze ayita ng'avudde Mengo yagenda Busaabala eyo omwana we Kaseeseeba yabulira mu nnyanja Kayita yalowooza mbu envubu ye yamulya okuva olwo ye n'abaana be n'abazzukulu kwe kweddira envubu n'omwalo omwana we kwe yabulira n'aguyita Kivubu. Mengo Kayita alekayo mutabani we Nkukunala Kibengo omwana naye yavaayo n'agenda Essese yafunira erinnya Sserumaga Kayita n'abaana be beerabirayo emmengo zaabwe okwo kwe kwava omutalo ogwo okuguyita Mengo kubanga baawulirwanga nga boogera nti tudde eri ku mutala gye twerabira Mengo naye oluvannyuma ku Mengo kwazimbwako embiri z'Abakabaka nga Ndawula Emusaba Mwanga owookubiri Twa owookubiri ne Muteesa owookubiri Mengeeza ab'envubu baazijjayo nga Ssekabaka Mwanga owookubiri amaze okugobawo Lubaale Kiwanuka n'akubawo olubiri lwe. Kayita bwe yava e Busaabala yawunguka ennyanja yogayoga ku lusozi Mbazi ekojja mu Kyagwe n'asimbayo obwanda era kati gyali we wali omukulu wa kasolya k'ekika ky'envubu ne kaakano abakedde okulongoowaza entamala bigambo ndaboolekedde mu budde obamukuŋŋaanya bambuka olusozi n'alya nange kakambeegatteko anti Oluganda kulya olugenda enjala terudda.